Oluvannyuma lw'obusambattuko obugenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wakati wa gavumenti y'eggwanga eryo ekulemberwa Felix Tshisekedi wamu n'abayeekera aba M23 nga bano bakulemberwa banga bayambibwako eggwanga erya Rwanda erikulemberwa Paul Kagame Rutagambwa. Kakati ebibuuzo bitandise okubanga bitambula ate ffe nga bulijjo Red Zone Geopol wano wetusinziira ne tuba nga twanukula ebyo ebiba bitubuuziddwa. Amawanga gano geeriraanye era amawanga gano galikumbiranye ng'era bw'oyinza okubanga okitegeera gwa zaagoberera. Kakati abantu abasinga obungi beebuuza ekibuuzo era kye kisinze okujja mu comment section zaffe nti singa amawanga gano abiri ddala gagendera ddala mu lutalo olwa ddala nga bwe nakusuubiza nti ekyo ekibuuzo nja kubeera nga nkiddamu nti ani ayinza okubanga awangula munne. Eggwanga erya Rwanda lisobola ddala okubeera nga liwamba eggwanga erya Democratic Republic of Congo oba eggwanga erya Democratic Republic of Congo ly'amaanyi nnyo okusinga eggwanga erya Rwanda? Nkugambye gano gonna mawanga geeriraanye era okusinziira ku maapu y'amawanga gano nga bwetambula mawanga geeri close nnyo. Ekitundu ekimanyiddwa nga North Kivu kyekivuddeko embeera eno okubanga etuuse weetuuse. Kakati gwampuliriza genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga gwatanaba kubanga osubscribinga genda mu comment section naawe teekayo ekibuuzo kyo ekyefaananyiriza bwe kiti wano ku mukuto gwa Red Zone Geopol we tugenda okubanga tusinziira ate tubeere nga n'ebirala tubikutuusaako. Kakati nzira ku kibuuzo obutayonoona kadde konna ngenda kukuleetera ebyokulwanyisa abamu ku ebyo bye bayina newankubadde ng'eggwanga erya Rwanda ebyama byalyo oba naddala ebikwata ku byokwerinda eby'eggwanga erya Rwanda tebyafulumizibwa era tebitera kubeera nga bifulumizibwa wabula okusinziira ku sources ezimu eziri unreliable. Nkujjiddeyo ebyo byensobola okuba nga nkuwa naawe weegeraageranyize olowooza gwani ayinza okubeera nga awangula okusinziira ku byokulwanyisa n'amaanyi ag'amagye gengenda okubeera nga nkulaga ku mukutu guno. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole obeere ng'ogenda mu maaso n'okubeera nga omanya ebisingakokko awo. Kakati nkuleetedde okuviira ddala gye bitandikira. Amawanga gano gombiriri galina abakulembeze era nga wengenda okutandikira wano wennyini. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo likulemberwa omusajja amanyiddwa nga Felix Antoine Tshisekedi Shirombo. Ono ng'akulembedde eggwanga erya Democratic Republic of Congo okuva nga 24 January omwaka gwa 2019 paka olunaku oluwalero. Eggwanga erya Rwanda lirina Paul Kagame Rutagambwa akulembedde eggwanga eryo okuva nga enakusomeza 22 omwezi gwali gwakuna omwaka 2000 nga wetwogerera gy'emyaka 24 egijjudde gye yakamala ng'akulembera eggwanga erya Rwanda. Kakati awo nemba nga nvuddewo nengenda ku nsonga ey'abantu omuwendo gw'abantu oguli mu ggwanga kubanga we luba nga lutalo nga ddala lutalo luli serious eyo nayo mu ku nsonga ezimatalinga. Kyova olaba ekibuuzo kyo kigaziwamukko newankubadde nkuleeteddeko ebitonotono mu bungi bw'abantu awo nawo njagala kubanga ate nkutegeeza eggwanga erya Democratic Republic of Congo lirina abantu 1,109,000 okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Worldometer statistics ezafuluma era ezikyasembyeyo omwaka gwa 2024. Wano nga batulaga nti eggwanga erya Rwanda lirina abantu 1,014,000. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo lirina abantu 1,109,000. Eggwanga erya Rwanda lirina 1,014,000 zokka. Mu maanyi ag'amagye nga sinaba kubanga ngende ewala mu maanyi ag'amagye amawanga gano abiri njagala kuwa military rankings zaago nga sinaba kubanga ate nkutwala mu nsonga endala okwetolola ensi yonna. Eggwanga lya Congo libalibwa okubeera nga likwata ekifo kya 66. Eggwanga lya Rwanda ligambibwa okuba tirikwata ekifo kya 19 newankubadde nga sources eziva mu ggwanga erya Rwanda zaagaana okubaako kye boogera ku nsonga ezo nga bwe nkugambye nti tebatera kudisclosinga mawulire gaabwe naddala okutambulirako sayidi awo. Kakati awo nawo ne tuba nga tuvuddewo tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako. Amagye active personnel amagye agabeera agasaavinga obudde obwo nga wetwogerera ti singa lutalo lubalukawo wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ani asinga amagye amangi okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Global Fire Power nga gutugamba nti eggwanga erya Rwanda balina amagye 3.5 be balwanyi abali mu ggye ly'eggwanga erya Rwanda. Kyokka eggwanga erya Democratic Republic of Congo lirina amagye 19,738 amagye agali active oba kye tuyita active personnel amagye nga gali mu kusavinga ne wetwogerera. Congo erina amagye 19,738 kyokka nga Rwanda erina amagye 3,500 zokka
kakati wano wetuvaawo ne tugenda ku reserve forces amaje getuyinza okutwala nti gaawummula wabula nga singa olutalo lubaluka era embeera n'ekaawa gano nago bagano nayo gye baba bali nabo ne bajja ne beegatta ku bali. Eggwanga lya Democratic Republic of Congo bano lirina emitwalo 3 kyokka nga eggwanga lya Rwanda lirina 10,000 zokka okulaba ng'ate amaje agali mu kye tuyita reserve forces naawo nawo naye njagala nneme kubeera ng'ate ndwawo njagala ntambula mpola mpola. Waliwo kye tuyita combat tanks. Zino tanka ziyambako naddala mu kulwanagana mu lutalo era mwalabye olutalo lwabadde wakati wa M23 n'amaje g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo babadde bakozesa nnyo zitanka ez'amaje. Kati waliwo kye bayita combat tanks nga combat tanks eggwanga erya Democratic Republic of Congo liina ezo zoolaba 15 kyokka nga eggwanga lya Rwanda liina ezo zoolaba ziri 38 zokka. Awo nawo ne tuba nga tuvaawo ngera bwe nkugambye njagala bikutwalira ku speed eya waggulu. Awo bwe tuvaawo ne tugenda ku kye bayita armored vehicles wano mu Uganda ndosabye twakazaako emmamba. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo ezo zoolaba eyina 916 ng'eggwanga lya Rwanda liina 4 gokka kye tuyita armored vehicles. Congo Democratic Republic eyina 916 Rwanda eyina 40 gokka. Awo nawo sagala kubeera nga ndwawo ne nkutwala ne tugenda ku kye tuyita self propelled artillery. Bino nabyo byakulwanyisa ngera bw'obirabaawo bibanga bimotoka kisimbibwa ewantu ne kibanga kikasuka ebikompola ku target gye baba bandiyagadde. Ezo baziyita self propelled artillery. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo kigambibwa okuba nti liina ezo bwe zityo 8 wabula ng'eggwanga erya Rwanda liina 2 zokka okusinziira ku sources. Awo nawo nemba nga ate nkujjawo ne tuba nga tweyongerayo mpola mpola gwakyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira naye yatubuuza ekibuuzo tukyagenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako kakati wuliriza. Ekyo kyolaba bakiyita towered artillery. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo liina ezo bwe zityo 60. Eggwanga erya Rwanda ligambibwa okuba nti liina 8 gwokka era we bakoma mu maanyi aga ekyo kye tuyita towered artillery. Awo nawo wetuvaawo nemba nga ate nkwongerayo ku nsonga endala. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda ani ayinza okuba nga asinga ku munne. Mobile rocket projectors ezo zoolabaawo gwampuliriza ku screen yo bw'oba mumaze okusubscribinga mobile rocket projectors. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo liina ezo 25 kyokka nga eggwanga lya Rwanda lirina 5 zokka. 25 versus 5. DRC erina 25 eggwanga erya Rwanda lirina 5. ne tugenda mu maanyi ag'omu bbanga gwampuliriza kye tuyita air force. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo waliwo kye tuyita total aircraft. Ennyonyi zonna ng'ozigasse eggwanga erya Democratic Republic of Congo kigambibwa nti liina ennyonyi 46 kyokka nga eggwanga lya Rwanda lirina ennyonyi 14 zokka. Nkugambye ennyonyi ezisobola okweyambisibwa mu kulwana ng'ozigasse. Kakati wuliriza ate awo tuba nga tuvuddewo. Waliwo kye bayita fighter aircraft. Ezo fighter aircraft nga bw'ogirabaawo ku screen yo eggwanga lya Democratic Republic of Congo liina emu. Eggwanga lya Rwanda terinaayo yadde emu okusinziira ku sources gwampuliriza. Nyongera mu maaso n'okuba nga nkusaba gwatanaba kubanga osubscribinga kikole twongere okuba nga ate tutambula. Bwe tuvaawo waliwo kye tuyita dedicated attacker. Ze bayita dedicated attacker ze zino zoolaba ku screen yo eyo. Dedicated attacker eggwanga erya Democratic Republic of Congo liina 6. Eggwanga erya Rwanda kigambibwa okuba nti teriinaayo yadde emu. Awo nawo bwe nvaawo ne nkutwala ku kye bayita attacker helicopters. Eyo nga bw'ogirabaawo bagiyita attacker helicopters. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo mbu lirina 8 ezo bwe zityo ezisobola okujja ne zookya oba ne zikola kye zikoze naddala mu lutalo ng'era bw'oyinza okuba ng'obimanyi. Eggwanga lya Democratic Republic of Congo lirina 8. Eggwanga lya Rwanda lirina 5 zokka. Kakati awo nawo nemba nga nvuddewo. Kati gwampuliriza waliwo kye tuyita defense budget. Eggwanga lisaasaanya ssente zenkana ki ku byokulwanyisa oba ebyokwerinda. Mulimu okugula ebikozesebwa mu magye, mulimu okugula ebyokulwanyisa, mulimu ebintu bingi nnyo mu kye tuyita defense budget. Ssente ezisaasaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda wuliriza. Eggwanga lya Democratic Republic of Congo lisaasaanya buli mwaka obuwumbi 796 eza America US dollars
obuwumbi 796 kyokka nga Rwanda esaasaanya obukadde 108 bokka 0.18 billion US dollars. Era awo mu njogera ennyangu buba obukadde 108 kyokka nga Democratic Republic of Congo esaasaanya obuwumbi eri mu bukadde 108 eri mu buwumbi 796. Democratic Republic of Congo bwetyo bwerabise nga esinga ku ggwanga erya Rwanda erikulemberwa Paul Kagame Rutagambwa nga lino ddyo likulemberwa Felix Tshisekedi. Amawanga abiri singa okusinziira ku kibuuzo ekyatubuuziddwa nti singa kimala ne kiba bano ne bagenda mu lutalo bombi olowooza biyinza kuggwa bitya? Era ani ayinza okuba nga asinga? Kakati gwampuliriza naye yatubuuzizza naawe nga bwe nkuwadde ebintu nga bw'obiwulidde ebyo ebitonotono bye nsobodde okuba nga nfunako, gwe olowooza ki ekiyinza okuba nga kiba era ani ayinza okuba nga awangula? Mukutu gwa Red Zone Diopol webale kubanga okyagoberera, bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Tuwuliziganya ate mu nsonga eziddako. Genda mu comment section teekamu ekibuuzo kyo ekyefaananyiriza ku nsonga bwe ziti, tujja kujja nakyo tubeere nga nakyo tukikuwa obanga tukitematema okusinziira ku sources ze tusobola okubeera nga ate tufunirako ensonga bye tunaba tetusobodde, era tujja kurifaalinga ogende maaso n'okuba nga onoonyereza. Ayagala okumanya ebisingawo ku nsonga bwe ziti, genda ku mukutu baguyita Global Fire Power. Ojja kubanga ate bino byennyini naawe oyongera okubisangayo n'oyongera okugenda maaso n'okuba nga onoonyereza ku nsonga ezo zennyini. Katuwuliziganye mu updates eziddako.